yavuddeyo nga yemulugunya nti waliwo abali mu kuzanyira ku Twitter talina Twitter handle niyo wali account eri mu manyage so agageza okuclearinga ku account ebadde ngevaayo ngevuma President Museveni eyogera kino nakiri kati nga kimukosa mutatani kugamba okay however much oli opposition naye nnumba gyolumba ngeyitiridde genda kati walukaga genda ku X kati genda kati agende ko aizo basi bintu bye anja to obuzibu obuliwo nti waliwo akwogerera DF ino obuzibu obwo anti ane bwogenda wate yoli tevaayo kati alina kusoka kulwana kwene eri DF ino obuzibu DF bagigulira mwaka DA wa DF one of the two ekyasoka kyekina yakandoza DA bagiguliramu account etali yaayo bagenda ozukko okwagala okuleeta eyaabwe eri erabikanga official okusinga kuki bogedde bagambe kino kikyamu era bena byewalabanga asima ya gundi asaza agenze mu DF gundi eri account yebogerera kakati sebo meya funa timu ya social media bakugulirewo account ogikuze ngatowe murana ne kwene yes ensonga lwaki en account weeri ate egoberwa kitegeeza nti olinayo abantu abakukiririzamu ku Twitter era singa bati tulina abantu bakukirizamu ku Twitter kuba ku X teyandi badira yandi badde tutambula kakati ebyokugamba nti siri ku X bagenda sigala bakugerera kubanga lwera batategedde nti bino byagenze mu maaso so account gigulewo ku X olwane eno ngeri jeri thank you so ko mtu wetu Ambisa press conference eno nga njagala kunyonyola gwanga waliwo obunkenke obuli mu kitundu kyange kinga tawuni kanso kyenkulembera nga waliyo ebijambi ebitambula waliwo criminality abazibe emisango bagenda batema abantu andi ekintu ekitutte omwezi kumpi mulamba naye polisi ekyalemedde okukwatayo omuntu yenna era simanyi bali mabega waabyo era sibamanyidde ddala so kyekimpisiza wano naye nga tulwana nnyo era ndagidde polisi egende maaso n'okubanga efeffetta abantu abo bategeere kubanga buno bulamu bw'abantu n'okwegaana mpozi ebiyitingana ku mukutu gwa X waliwo omuntu yagulawo mukutu gwa X nze simanyi nawe bagulawo X kubanze simu ngikozesa ebintu bitono nnyo nkivumirira ate era nkyegaana nti nze siri ku X omuntu yakiguddewo nyinza kitwala nti ndowooza oba azanya byabufuzi oba agezaako kuttatana linnya lyange abantu balowooze nti nze ndiyo kiddamu nti ndi ku mikutu 3 ejja social media ndi ku Facebook TikTok ne WhatsApp ebisigadde byenkozesa essimu mobile money I send I receive I call I receive ebyo byenkozesa essimu olwokuba nti ndi busy bintu bingi nnyo ebisigadde sinze era namaze dda okugulawo omusango ku police ensangi namuwawa nawabye and I'm very sure police has already started investigations to really get to know who is behind that. Watu wekola chi? Bwetambula naye nga yo ku Twitter X tujja gendayo lwampaka kale nga tumalizanga tufuna omuwanguzi waffe wa bingo asembayo abakulu okuli Mukasa Patrick Sali Kimera John Nenduga Henry abataddeyo omusango mu kooti enkulu nga bawaabira Luyuli Hazahala